amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo Amina wano gafaliko 3ABN amazima gatajunguluddwa. Twagala okwebaza okubeera nti otwegaseeko mu program Lesson weekend tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Tewali walala bwe tuyigira nga bwe gwali ku Mary owe Magdalena naffe nno bwetu bwe tubeera nga tuli mu kwetegereza kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Njala kubuuzaako gwayinza okuba nga ozitowereddwa mu mbeera ez'enjawulo nga w'oyingiridde sabbiiti owulira obulumi bukuyitiriddeko, olinamu n'okwejjusa, oluusi olinamu kye twandise okwekubagiza. Tukugamba nti eri essuubi gy'oli Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga Yesu agamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange nja kubawummuza. So akubuuzaako nze Nasaani Matovu ndi musajja munagomba naye nga ndi muweereza wali ku kkanisa e Najeera. Naye nga mbajjukiza twefunire Avento Media app ku ssimu ye yaseereza era atanagifuna. Genda bugenzi ku Google Play Store ogyefunire, ejja kuba ekuyambako okufuna 3ABN Live, Avento Music ate ne Avento Productions ku YouTube. Byonna ng'obifuna bulungi nnyo mu ssimu yo kweyo Avento Media app. Ndi wano n'abavubuka ba Mukama waffe Yesu Kristo abavudde ku ssomero lyaffe lino ery'abasawo erya Mulago Seventh Day Adventist Students Association. Bweri association eyo gyetuyita Musasa ku luuyi luli olw'e Mulago. Era nga kuliko omuganda wange Kyobe Jovan olunno yabakulira abayizi aba yakulira association eyo. Bali mu kusiibula mu mwaka gwabwe oguba oliawo ogulinga ogusembayo. So nga zere sister waffe Sister Talemwa Priscilla ono nga mukuba member aba association siwe kiri bano mbaniriza katono nnyo njanga mugenda okubuuza ku bantu mwine n'otubuulirako bino wammanga. Mulago School of Nursing and Midwifery, Mulago Paramedical Health Tutors College tuyinamu bammemba abaffe abali mu association yeno. Kugira tumutwe katono ku kifaananyi n'omulimu guno nga bwe gukolebwa mu kifo ekyo eky'Emulago. So nga tusoke mubuuze ku mulabi waffe. Wow. Balamusizaako mwina abatumbudde era abataddeko 3ABN TV abalabi baffe abalungi Mukama abawa omukisa. Amina. Amannya bagoogedde dda Kyobe Jovan okuva mu Musasa Mulago Seventh Day Adventist Students Association. Yes. Yes, sister. Balamusizaako mwenna abalabi baffe abalungi nange nga nva Musasa erinnya nze Talemwa Priscilla. Weewaawa. Omulabi waffe alina kyayagala okumanya ku mmwe. Musasa ebadde enkola yaffe emyaka gyonna egiyise okukola omulimu guno ogwatulekebwa mu kitabo kya Matayo nga tubuulira enjiri. Kusooka tugibuulira okwetoolola akasozi masomero mwe tuli naye omwaka nga guggwako tusalawo ne tugenda okuvaako ku ssomero tugenda mu bifo ebyenjawulo nga tubuulira enjiri n'okusingira ddala nga tukozesa talenti zaffe oba ebyo bye tusoma okutuusa obuyambi obwo eri abantu abalala ababwetaaga mu byalo eyo. Mwaka ogwedde twali Kapchora. Twali Kapchora. Is it northeastern Uganda or eastern Uganda? Northeast. Okay. Waggulu era omulimu gwagenda bulungi we twabatiza abantu
abali mu 14 e Kapchora. Meeting ku luno yatuula era ne tusalawo ng'omulimu guno tugenda gutwala ate wala okusingako e Kapchora. Nga ku luno tugenda mu Western Nile. Western Nile specifically. Iyo region yeyo ndabanga region. Bendo lya Western Nile. Nga specifically ku luno tugenda beera mu kifo ekiyitibwa Adjumani. Adjumani. Ene wale ekitaawo ky'ennyonyi. Yeeyo. Okulira na Sudani. Nkulaba kati gye mwolekedde ku luno. Tugenda Adjumani okuva nga 13 December okutuuka nga 31 December. 13 December to 31st. So mugenda kulungulayo wiiki 2. Tugenda mala wiiki 2. Nga tubuulira enjiri. N'okujjanjaba abantu. Ne Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali wano eno. Mwana wattu yagenda ng'awonya endwadde zaabwe. Ng'ate era waabakwata ku bulamu bwabwe bw'omwoyo. Nga waabasika okudda gy'ali. Mu nkola eyo naffe twasalawo buli mwaka tugende nga tutuusa obuweereza buno eno ku bantu abali eyo. Kati nno omulabi waffe omulungi ky'omwetaaza kyeki oba ky'omusaba lyoke tugende butereevu mu gundi yaffe. Omulabi waffe omulungi kye tukusaba kye kino, essaala kintu kikulu nnyo mu mulimu gw'okubuulira enjiri. N'ekirala mutwale ya Adjumani goyinza okuba wano e Kampala oli bulungi. Olina engoye ezitakyakutuuka naye nga ziri mu mbeera nnungi. Olina obuyambi obw'enjawulo. Engatto, ekkooti eyo gy'otakyayambala ng'eri mu mbeera nnungi. Charity asobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Adjumani n'ayitawo okutegeera Kristo. Tugenda kuwa obujjanjabi, twetaaga eddagala, twetaaga sente enkalu okulwaninga ebintu bino byonna. Era nga guno omulimu gwonna tegukolebwa ba student bokka, wabula n'abantu abo betutuukako ne batuwa obuyambi obwo. Kale nno omulabi waffe tukusaba obanga olinayo ekintu kyonna ky'osobola okukola ku lw'omulimu gw'enjiri guno eno, situkiramu otwegatteko atugenda Adjumani. Omuyizi wa Musasa, kyakimemba wa Musasa, avunaanyizibwa okusasula emitwalo 8 okugenda Adjumani. Yona tegisobola kutambuza ne gikulisa wiiki 2. Kati nno wekanganga wiiki 2 ezo okuggwako tuba tuyimiridde ku maanyi agaabo abatusapootinga okuva ebbali. Nawe wena aliyo ng'oyagala otwegattako ogende wamu naffe, omulyango muggule. Ennamba sooka ogituwe tulyoke tugende mu gundi yaffe. Omulyango muggule. Ennamba eri 0753 68 95 03. Mukama akuwa omukisa ng'olowooza kanjibaddire katono mu lulimi lwaffe Oluganda. Mukwano gwange atulabe ennamba kuyinza okuba ng'oleeta obuyambi obubuwagizi bwonna eri mikono gyaffe aba Musasa abagenda Adjumani okuva nga 13 December paka 31 eri nooti 753 68 95 nooti 3 oba 0753 68 95 03. Wakunamba eyo sindikako obubaka okubeera nti omulimu ogwo gulaba omukisa kuba Kristo aga nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Wali bayita regions beyond. Those are regions beyond Adjumani. Kyamazima obuuza omusajja naye erikwata Adjumani aganze mmanyi ligenda Ntebe Kasenyi. Naye nga mwebale nnyo bambi. Ate Bayibuli ega nti balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko wadde totuuseeyo Adjumani. Naye n'okkiriza nti bali mu bwetaavu n'owaayo. Simanyi olengera bwe kikwataganya Lesoni yaffe y'olwaleero. Sister Talema, njawo tuweereyo essaala tutandike okuyiga lesoni yaffe. Katwebaze.
Katonda omulungi tukwebaza olunaku olungi lw'otuwadde tukwebaza olw'omukka gwe tukyassa sifa abalungi ennyo naye kwagalako n'ekisa kyo kyobalaba tukyali balamu Katonda omulungi nga tugenda okuyiga ku ggwe tusaba ojja otuluŋŋamye beera wamu naffe bwe kityo tusabye okuyita mu linnya eddungi eya Yesu Kristo Mukama Amina. Weewaawo amiina. Sister weebale nnyo weebalire ddala. Kati twolekedde ekyokuyiga kyaffe kino ekiriko omutwe ogamba nti balina omukisa abo abakkiriza. Statement eringa etaweddeyo okufa abatera osoma Bayibuli. Kale katugimaleyo n'olunyiri lwaffe olw'okujjukira mu kitabo kino ekya Yokaana essula 20 olunyiriri olwa 29. Mukama Yesu Kristo ayogera ne Thomas. Yesu n'amugamba nti kubanga ondabye kyovudde okkiriza. Balina omukisa abakkiriza nga tebaliiko kye balabye. Talina kyalabye akkiriza. Ekibuuzo omusajja we yaleetera ekibuuzo ndi kati tukkirizenga ddala tetulina bukakafu. Naye Yesu Kristo yagambye balina omukisa abagenda okukkiriza nga tebaliiko kye balabye. So tukyagenda mu maaso mukwano gwange nga twetegereza abantu gye bakomye okukkiririza mu Yesu Kristo. Tulabye obujulizi bw'abasajja nga John the Baptist, tulaba abasajja ab'enjawulo omuli Filipo, nalabye wano Yokaana Omubatiza ng'agamba Yesu Kristo ye mwana gw'endiga ogwa Katonda. Ne tulaba gundi Andereya ng'agamba tulabye Masiya oba tulabye Kristo. Ne tulaba omusajja gwe bayita Filipo ye ng'agamba nti tumuzudde oyo Musa gwe yawandiikako. Ne tulaba gundi ono Nasanairi, Labbi yegwe mwana wa Katonda, kabaka wa Isirayiri. Si oyo. Ne tulaba ono ddala si ye Kristo, si ye mukazi oli w'okuluzi. Ate nabo bennyini ab'e Samaliya ne bagamba ffe nnyini twewuliriddeko era kati tutegeera nti ddala ono ye Kristo omulokozi w'ensi. Kati ne Petero n'agamba tunalagawa tetulina gye tulaga kubanga yegwe alina ebigambo byaki ebyobulamu obutaggwaawo. N'abalala bangi wano tulina omuvubuka yali omuzibe, I believe that you are the Christ, nzikiriza nga yegwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi, wadde nali muzibe naye kaakano ndaba. Ne tulaba nga n'abasajja abalala kati gundi wuuno Piraato yagambye behold your king, mulabe kabaka wamu. Era ye n'agamba n'ogamba nti nze musanze nga tirina nsobi yonna. Kati ne Thomas yasembyeyo ng'agamba nti nze nzikiriza nga yeggwe Mukama wange era Katonda wange. Wow. Eno lezo negenda kutunyumira nnyo. Manyi ababadde bagisoma okuyita mu wiiki ndowooza mwina nammwe ebirungi bye mugisangamu ebyenjawulo. Naye tugenda tunulira abasajja bano bana specifically. Tulinamu Ibrahimu wadde yafa naye yaleka alisa obujulizi nga webuli ddala Masiya ye Yesu Kristo. Tulinamu Mary oba Mariamu ow'e Magudaleena. Ne tubeeramu ne Piraato yali gavana, that's owesaza. Then ne Thomas. Bano bayinza tuyambako tya okwongera okutegeera nti Kristo ye mwana wa Katonda. Kuba kyekirooto ky'ekitabo kino. I don't know where omulabye mission yen. Ekomawo, the recurring theme is about believing Christ. That is the Messiah. The Masiya. Masiya. Nti byonna byawandiikibwa. Ffe tukkirize. Si bwe kiri? Mu Yokaana 2:3. Nti naye bino byawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Amen. So the point kwegamba the basic Yokaana gy'ayagala omusingi gwe gw'ayagala tuzimbireko nti Kristo ye Masiya era ye mulokozi waffe. Kale tutandike naali watandike ne Ibrahim. Yesebo. Kuba kati ono wandagaano nkadde. Naye ateekwa okuba nga
alina obujulizi bwayongerako ku nsonga tewerabira nti balina omukisa abakkiriza nga tebalabye si bwe kiri ye yalabako genda mu maaso tulabe tanze ne Ibulayimu ono no jjajja w'abakkiriza era n'abayudaaya baneeno bakinoganyanga lunwe nti Ibulayimu ye jjajja waabwe gwe bamanyi ye kitaffe kitawe waabwe abakkiriza era Kristo byonna byagezaako okubagamba mu lunyiriri olw'omunaana okubalaga nga ye yaliwo before musula y'omunaana nga Ibulayimu tannabaawo tebabitegeera naye Ibulayimu yaleka obujulizi obw'enkukunala obulaga nga Kristo yali Mesaya Masiya era nga naye yali amulindiridde. Osoma Yokaana 8:56 akulaga nti Yokaana 8:56 Bayibuli egamba bw'eti nti Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange n'alulaba n'asanyuka. Weewaawo yasanyuka okulaba olunaku lwa Mukama n'alulaba n'asanyuka. Singa Ibulayimu kuva mu kuyitibwa kwe akkiriza wadde tannategeera Katonda gw'akkiriza. Ekisooka yali asinza bibumbe yalina bakatonda be yali asinza naye okuviira ddala mu kuyitibwa kwe nga tamanyi na gy'alaga Ibulayimu akkiririza mu Katonda nga Katonda wakukola byonna. Ibulayimu yali talina mwana Katonda n'amusuubiza omwana kyokka ate essaawa yemu n'amuyita n'amugamba amuweeyo nga ssaddaaka naye olw'okukkiriza Ibulayimu yamutwala. Batulaze nga nno ne wano eno mu kino eno obulokozi omulimu gw'okununulibwa kwaffe gwalagibwa nti mu kuweebwayo kwa Isaaka nti Isaaka ng'agenda okuttibwa mu kufa kwe endiga yasalibwa. Omwana wa Katonda omwana w'endiga Yokaana gwazayogerako emabega. Omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi nti endiga yasalibwa mu kifo ky'okufa kwe naye nga omusango gwe twali tuzizza okuva mu ntandikwa ffe twali baakufa kuviirawo ddala. Naye ekyokuyiga kye naggyeemu kye kino nti Kristo yagezaako kakasa Abafalisaayo n'Abayudaaya okumukkirizaamu nga ye Masiya naye okuviira ddala mu ndagaano enkadde kizze kyerambika nga Kristo ye Masiya. Osoma essula ey'omunaana eggwako nga bagenda namukuba mayinja. Ebiseera ebisinga bwe tuzimba obutakkiriza bwaffe mu ffe tugenda kakkana nga tulwanyisa mulimu gwa Katonda. Wabagamba ebintu nga tebabitegeera bafundikira nga bali mu kukola ki mu kumulwanyisa. Ekyokuyiga kye kino kyenzijamu eri buli mukristaayo ali eyo. Ki ekikulobera okukkiriza bw'abanga jjajja waffe ye kennyini yakkiriza era nga tuprofesayinga nti tukkiririza mu jjajja waffe omu bw'ati. Abayudaaya bano baali baagala kuba Yesu baagala muta n'abagamba nti mugamba nti muli baana ba Ibulayimu naye mwagala kunzita. Singa mubadde baana be mwandibadde temupulootinga kunzita. Bwe tuba nga tuli baana ba Katonda tetuyinza kuba nga tupulootinga saawa eno kulwanyisa mulimu gwe. Thank you so much. Webale nnyo. Sister, olina kyogamba ku nsonga eya Ibulayimu kyonna kyonna oyinza oba nga kakkutteko naawe oba oli awo tekwakoneddwako. Ibulayimu ono Katonda bwe yamugamba ave mu nsi gy'alimu agende mu nsi endala teyabuuza kibuuzo nti lwaki mba ngenda wabula yasituka busituzi n'atambula n'agenda. Bwe bamugamba waayo mutabani we nina teyabuuza kibuuzo yamugamba bugambi tukole ki twambuke ku lusozi tuweeyo ssaddaaka. Kati ki kye tuyiga mu kino nti ebiseera ebisinga ffe twagala Katonda atuwa ensonga lwaki tuba tukola ebintu ebimu tuba twagala lwaki mankikola
asooka akunnyonnyole asooka akunnyonnyole akutuuze wansi akunnyonnyole nti kati olina kukola kino lwa nsonga bweti ne bweti naye bwe tuba bakugoberera example ya Abraham teyabuuza kibuuzo wabula yasituka busituzi n'agenda n'akola ekyo Katonda kye yali amugambye okukola mu kukkiriza kwe yafuuka omutuukirivu kubanga teyabuuza kibuuzo teyayagala kubuuza Katonda lwaki mba nkola kino wabula yakolanga Katonda bwe yali amugambye okukola. Amiina. Weewaawo amiina. Mukama waffe yeebazibwa nemwe kwegamba Ibrahimu y'omu ku bali mu kujulira nti Yesu Kristo ye Masiya. Awo nakankutekenya akagaye nti nga Ibrahimu tanazaalibwa nze nga wendi. Mugamba gola bikolimu omuzimu. Olunyiriri luno lw'ataano mu munaana kazi bundisomye. Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Ibrahimu nga tannaba kuzaalibwa nze nga wendi. Aya kwegamba y'oli Musa gwe yayogerako mu Kisaka. Oli yamusinkana mu Kisaka. So olaba nti okuva ku Ibrahimu Musa ne bannabbi abasigadde bonna baali bajulira ekigambo kye kimu nti Yesu Kristo is the I am. Ye Masiya oyo gwe tuli kugenda mu maaso n'okuyigako olwaleero. Wawo ne statement wano okuva mu kitabo ky'Ellen G. White ekiyitibwa Patriarchs and Prophets. Ellen White yagambye nti when man is doomed to death by transgression of the law of God, the Father looking upon his Son said to the sinner, live, I have found a ransom. Kugamba Isaaka ono mu kuweebwayo tulabamu ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo nti Katonda bwe yagala ensi n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Ndowooza ne Isaaka yazaalibwa omu yekka. Tulinayo omwana omulala gwe tusomako eyadda ku Isaaka ng'ava mu mukyala gwe bayita Saara. Taliyo. Okiwulidde ekyo? Simanyi oba mukitegedde bulungi naye abatulaba abali eyo kino tukkirize nti endagaano enkadde ejulira okusinziira ku Ibulayimu nti ddala Yesu Kristo yani ye Masiya. Kati naffe nno ab'omulembe guno tusisinkanye okusoomoza kwekumu nga Abayudaaya kwe baali balina either okukkiriza nti ono ye Masiya oba nendowooza ffe tulina ne evidence esinga ku y'Abayudaaya. Kuba Pawulo yagambye nti mmwe muli Abakristo muli zadde lya Ibulayimu. Kwega Kristo ono ate ye bw'ajja n'atugatta ku Ibulayimu ku kika ekyo by the virtue of our faith. Kagadde nnyo balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Ibulayimu yakkiriza nga tasoose kulabako wajalaga nga tasoose kulaba naani anadda mu kifo kya Isaaka singa Isaaka aba agenze naye n'asigala nga akkiriza ekyamusuubizibwa. Kamafu atuwa omukisa. Kasooke tuwumule mukwano gwange tugenda kuba tukomawo tuzuule ebisinga. Waliwo n'abalala tulina ano Mary, tulinawo Thomas ate ne Piraato tosobwa katuwe tuwumulemuko. Enjiri ey'abamalayika abasatu. Eno y'enjiri ey'obwakabaka ku 3ABN TV Uganda. Wano wokka w'osanga amazima agatajunguluddwa okuva nga 29 Novemba okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba nga tuggalawo omwaka 2024. Enjiri ey'emirembe n'emirembe. Enjiri ey'obwakabaka n'omwogezi wo Yonasaani Matovu Munnagomba. Mukwana ali emitala w'amayanja. Tulindire ku mikutu gyaffe egya Avento Productions ku YouTube, Facebook, Instagram n'emirala. Enjiri ey'emirembe n'emirembe. This is the truth. Truth for our time.
weewaawo Amina twongera okukwaniza mukwano gwange program lesson weekend ku 3ABN amazima akatajunguluddwa ate naawali ku Avento Productions ku YouTube tukubuuzaako tuwebale nnyo okubeera ng'otambula naffe mu programu eno abasinzire London mukwano gwange jjajja w'abalongozi ali Anansubuga nkubuuzizaako ne muganda wange Richmond Lwanga abali e Mitcham ne Tottenham eyo na London then abali mu mawanga gaffe gali ag'abasajja aba US United States of America Massachusetts njala Kizito Samali bannange mwebale nnyo okubanga mutambula naffe ow'ekitiibwa Dr. Ntanda Nsereko antwala omukisa guno ssebo okwebaza okubeera nti otambula naffe mu lesson week eno otuyambye nnyo okwongera otereeza Oluganda tulemera otabika nnyo mu Luzungu era bannaye mikwano mwegendereza obutatabika Luzungu mu Luganda Dokita oyo omusajja munnamateeka eyawummula yali ku ICC atukubiriza okubeera nti Oluganda luba Luganda n'Oluzungu Luzungu oba Olungereza naye nga tuli mugenda maaso ne programu eno ya lesson week eno abenajera bane tubabuuzizaako tukyagenda maaso n'obujulizi si bwe kiri tumaze okulaba obwa Ibrahim katugenze ku mukazi ono omu ku bantu be basinga okwagala kino sandyagadde kyatula naye kale kankyatule nze bwe nsoma Bayibuli mu ndagaano empya abakazi bonna bensomako mu ndagaano empya ng'oggyeko maama wa Yesu ono ye mukazi owookubiri gwe nsinga okwagala ono Mary of Magdalene ewe Magudaleene naye obujulizi bwe bwe buliwa obujulirwa bwa Mary ku Yesu Kristo nga Masiya kuba kati Yokanda ali mu combininga a number of witnesses abanamuyamba okugusa point ye oba ensonga ye nga wokola presentation noleeta facts ez'enjawulo osobola okukola conclusion nti yes ono ye Masiya kati tuli ku obujulirwa obwa Mariamu ono owe Magudaleene sister katubulize ddala gwe kubanga nono yali mukazi Mary owa Magdalene omukyala ono bwe tuddayoko emabega tujjukira nti omukyala Yesu gwe yasanga nga bagenda mukuba mayinja nga tuzzeeyoko emabega yoyo yono musula y'omunaana ate nga ye muganda wa Lazaro obujulizi alina bungi obujulizi bwo abulina alina ne sister we tumugatteko Maliza ne sister we Maliza bwe tweyongerayo okulaba tulaba nti omukyala ono ku ekyo Yesu kye yamukolera okubanga tebaamukuba mayinja kyamukola bulungi nnyo 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 kubanga bwe yajja tulaba nti wano lesson bwe beetandika batugamba nti yagula perfume obuloosa obw'ebbeeyi ennyo 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 n'akozesa enviiri ze Bayibuli egamba ekitiibwa ky'omukyala nviiri naye yakozesa enviiri ze okulongoosa ebigere bya Yesu kano akabonero kali akabonero ak'omukwano ak'okulaga nti asiimye ddala ddala ajuliza Katonda ajuliza Yesu nti ddala ye Masiya ajulira nti kituufu ddala yono gwe tulina okukkiririzaamu nga ffe ki Abayudaaya naye ate bwe tweyongerayo eno wansi tulaba nti ate kye yakola Yuda tekyamusanyusa abantu nga Yuda bafunamu enkenyera enyaanya okoza abantu nga Yuda ne Yuda waako kale genda mu maaso tekyamusanyusa kuba ye yalaba nga kuno kwonoona akaloosa ak'ebbeeyi bwe kati boonoona bandibadde bafuna ssente ezo ne bazitwalira bali abeetaaga obuyambi naye ate Bayibuli ate etugamba nti Yuda yali mubbi kitegeeza nti ebigambo ebyo yabyogera okusanyusa abaali bawuliriza
batunuliremu yo tusinga otunulira ekikoleddwa. Okay. Naye ate era batugamba nti Yesu yamanya kuba ye asobola okusoma emitima gyaffe. Bwe yamugambira nti muleke akole nga bw'akoze eki bw'akoze. Waliwo wagambira nti abanaku muba nabo buli kaseera naye ate nze abaavu tuba nabo. Nze kiki kye yali agezaako okutulaga wano nti Mary ono yakozesa omukisa gwe yali afunye ate yagukozesa bulungi kubaako kyakolera Kristo. Kubaako kyakolera Kristo ng'obujulirwa. Kituufu. Naye ate ebiseera ebisinga ffe tulinda nkya. Olw'enkya nja kikola naye nkya. Sooka okaddemu ako nkaagadde nnyo. Funye omukisa kati wuuyo tugenda Adijumani si bwe kiri? Ko gwe nti nze kaninde 225. Kaninde omwaka gwange ogusembayo nja kugenda. Abaana bano batugambye bagende ya Adijumani bagenda kuwulira njiri n'ekintu kyabwe kyankutteko naye mwaka ogujja 25 nja genda nabo gye bagenda. Luli baali Kapichola kati bagenza Adijumani. Kankirowoozeeko. Banajja bizinga gyosese binagenda. Nkiraba ky'ogamba. Naye ate omukyalo ono yatulaga example ennungi nti bw'ofunidde omukisa ogw'okuweereza Katonda ogw'okukola omulimu gukozese. Tolinda nkya tolinda lulala gukozese. Abantu nga Yuda ne bwe banaabeerawo gukola ekisinga obulungi. Amiina. Webale nnyo sister, webalire nnyo ddala. Bano badde batuwaako ku evidence ku nsonga eyo. Si nawe nkenjalo soma ne soka mpulirize brother Jovan. Kiki kyogamba ku mukazi ono kuba wabyewuunyo nze neewuunya gyonna enjiri gyetuuka netumwogerako naye gwe manyi oyingira mu story. Otunulira story ya Kaini ne Abel. Kaini atuuka n'anyingira muganda we. Kubanga kyali kiseera kya kwebaza Katonda kya kuddiza Mukama olw'ebyo ebirungi byakoze. Naye Katonda asisinkana Kaini n'amubuuza tyakola obulungi taasiimibwenga. Gamba otunula story ya ono Mary ow'e Magdalena yali asiima Katonda olw'ebirungi Katonda byakoze mu bulamu bwe. Batulaga nga amafuta gano yali agaterese oba ali gasiiga omulambo gwa Kristo. Naye we yafuna chance egamusiiga nga mulamu yalaba nga mukisa gwa amaanyi era n'aguyitirayizinga. Si ye yekka batulaga ne Simyoni ye yawonyezebwa bigenge. Naye wafuna chance ekolere eyebaza Katonda olw'ebyo eyebaza Kristo olw'ebirungi byakoze mu bulamu bwe. Agikozesa nga mumalirivu n'omutima ogwewaddeyo. Amafuta gano eno Judasi yagawa sente ez'amangu agawa omuwendo ndigaali ga bbeeyi. Era alaba Walisoni yatugambye nti guno era emaani gwa komona bano abantu ba wansi omusala gw'ofuna mu mwaka ge mafuta ge baali basiiga ebigezi ya Yesu. Egamba kyali kyakwewaayo ky'amaanyi. Ne tuyiga ekyokuyiga kyenzijjamu wano eno nti Katonda tumusiime nga tukyali balamu. Kristo kola ng'okyalina obusobozi obukikola. Kikugasa kyo siiga omulala. Yatulaze wano nti amafuta ago baba gasiiga mulambo gwa Yesu kandi badde gakola kaloosa mu ntaana. Naye kyakola amakulu ng'agamusiize mulamu n'akeewulirirako ye kennyini mu magombe kyali tekijja kukola makulu gasinga ekyo kyakola essaawa eyo. Namu ekyo tusaanidde okwebaza Katonda olw'ebyo byatukoledde nga tukyali balamu. Ye witness obujulizi bw'osobola okukola kwe kuyimirira n'ogamba nti Katonda yakoze kino eno. Kibuulira enjiri okusinga bona preachinga sermon ezenkanawa. Ne Mary yali alaga Kristo byakoze mu bulamu bwe. Ne Simon yali alaga Kristo byakoze mu bulamu bwe. Nga engeri yokka gy'asobola okumwebaza kwe kukola ebyo bye baakola.
akole obulungi ajja siimibwanga ne Katonda yasiimanga abantu be ne Mary nga bwe yakola naffe tatujenga boldly maaso ga Kristo kola kyonna olabe nga otuuka mu maaso ge okutuusa okwebazaako nekyalo eri abo abatakkirizanga Juda abalina emitima endowooza ey'enjawulo mirundi mingi bategese ssente z'okukola effort naye nga waliwo oyo ssente ezo zandibadde zizimba ekkanisa ne muzimba amatiribona g'ekkanisa ne mwegalira munda leso nemu gye twayigako emabegaawo yali kakasitoola akagamba abantu abalabanga abantu nga bafa naye bo ne bagamba tufune sound proof tuleme nawulira maloboozi gaveeyo ekisenge kiri nkirabulazi kyo nkijjukidde Mukama atusaasire niyagala omwaka guli ogwaggwa Mukama atusaasire ne mu ndowooza zaffe tuleme kubanga tulwanyisa mulimu guno Juda Kristo alaba ekiri munda mu mutima gwo yes sente ezo zagenda Jumani olina proposal gy'oleeta yandibadde nnungi naye yeesinga kuba okuyamba abaavu yes kyali kikola nakyamakulu kuba okugulwawo obugaati n'ogenda oba obufalisaawo n'ogenda n'obagabira oyinza okwekanga nga amafuta ganira kyandikoze amakulu naye si kyekyali kisinga ate ne Judas ne motive lwaki yeyayagala lwaki agamba bagwa abaavu okuwa abaavu si kibi we want also to agree naye ndowooza Yuda yikyayagala abenga yagenda okukwata esente zino abenga yagenda okugula ebituwe by'abaavu akubeko n'enjawulo ani bannanga anaasuula ebinaago bye tunatwala egindi naga nti nze nja kusuula era Yesu Kristo abagaba naye esente zino kati tuzikwate tugende tusuubulire abaavu ebyobawa Yuda yandivuddeyo kubanga yanaasuubula alyoka aleeta budgeti yawo ng'erimu n'ebirumira bingi akagaati ak'olukumi abagabe bannaye guno omugaati bagwongeza kati gwa kakaaga 2 waliwo ekyennaku n'ekiri awo Kristo ayita Yuda nti ye mubbi kubanga Yuda yali akwata ensawo ya Kristo ebbanga lyonna buli abaawula Kristo ayinza kuyita atya akudefininga atya wabanga akudescribing oli mubbi nga bali olw'endowooza byo gyalaba mu mutima gwo oba ddala byoyogera obimiininga toyina the other motive banne bavubuka banne mwebale nnyo mwebali edda ndowooza mulabira ddala obujulizi abantu bano bwe balina obw'enjawulo Mako 14 olunyolo lw'omwenda lwankuteko nnyo wano ku nsonga y'omukazi ono Mariamu Magdalena Bayibuli ega nti Yesu Kristo agamba nti mazima mbagamba nti enjiri buli gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira kugamba olaba the witness of Mary is beyond tetuyinza gimalayo naye katugende ku mulala wano bamuyise Pilato, the unwitting witness of Pilate. Pilato tewali yamusetinga fetero osetinga abantu kati ng'abantu abayogera ku Yesu ebyobulimba mubajjukira bali babategese mu kooti baleeta omuntu nga bamaze omusamoninga ogenda kwogera bwoti bakubuuza kino ddamu bwoti oba bituufu oba si bituufu gwegamba bwoti kamera zijja kuba zikola buli omu ajja bakuwulira. But this is not with Pilate. Tewali yamusamonize n'abasajja bennyini abaleeta Yesu nabo baali tebamwagala nti baba bazze bali boogeremu ne mu kooti tebayingira Yesu teyawanguzi nti agambe Pilato gweyogera bwoti mugana ngenda mu maaso tuyambeko okwongera otegeera Pilato ono obujulirwa bwe bwali mu kuwa ku Yesu Kristo. Unwitting witness unwitting kitegeeza unintention takigenderedde akikoze naye takigenderedde otunuulya story eno okukwatibwa kwa Yesu Kristo kwetandikira wonna chief priest kabona omukulu Kayafa bamuleeta Yesu ewa Kayafa naye batulaga waneeno nti tebayingira basigala bweru Pilato Yesu n'ayingira munda Pilato kyava afuluma n'ababuuza ono mumulanga ki n'amuddamu n'amugamba nti gooza tuyinza omuleeta nga talina musango. Pilato addayo munda naye nga n'abagamba nze mutunuulidde naye nga Kristo talina musango.
nno n'addayo n'amutesitinga omulundi ogwokubiri okutuusa lwe yamuwaayo attibwe. Naye Piraato mu ntandikwa y'ebintu byonna okuviira ddala nga Kristo bakamuteeka mu maaso ge, enjogera ye byamuinterrogatinga bayamubuuza ebibuuzo bawanyumiriza nga beexchange ebigambo. Wawo ogusooka yes bwe batakkaanya wayagala omusanga gwejjeko ogw'okulamula naye mutwale wa Kerode kuba mu Galiraaya. Then Kerode naye n'amulemererwa n'adda. Kati mugundi mu nsisinkano eyo. Mu nsisinkano eyo olaba nga Piraato alina waatuuka nga alaba ono omuntu wanjawulo. Amutuuka n'omugamba nti nze bulamu. Akkiriza Piraato amubuuza ate obulamu mazima kyeki. Wegamba Piraato atuuka n'alaba amazima ye kennyini. Yes. Ne mukyala we atuuka n'amugamba nti omusajja talina musango. Naye obuzibu bwe bwajjira Piraato yageejinga yaweeyinga yateeka ku minzaani abantu baneeno baafulembera n'okuseevinga Yesu. Batulaze mu lesoni nti yagezaako nnyo okulaba nga Yesu amuwonya obutamucrucifyinga, naye yali talina ngeri gy'akola ki gy'awonamu bano abantu abaali wabweru abalindiridde Yesu mutte oyo mutte nga tebakomawo bagamba mucrucifying mukomerere ku musaalaba. Gamba tulaba nga ekyokuyiga ekiri wanene kisooka kiri ku Piraato. Piraato teyali mukkiriza nga bano abalala bonna be tuze tuyigako. Abasinga obungi babadde bakkiriza bakomona bantu ba bulijjo. Samaliya ku mazzi. Piraato yali jjaaji. Yali jjaaji omulamuzi yali mulamuzi yennyini. Bwetuwana bafa basajja betubadde nabo abalamuzi ab'enjawulo nsoba kunokolerayo be basajja kijja kwogera linnya lya mulamuzi gundi mumanyiba basa abalamuzi betubadde nabo. Omusango nno gwamuteekebwa mu mikono gye naye omulamuzi atuuka okulaba nga Kristo ye kabaka w'Abayudaaya. Amen. Batuuka n'okumugaana okiwandiika ku musaalaba. Batulaze nti kyawandiikibwa mu nnimi 3 ku musaalaba. Era buli omu yakisoma mu nnimi 3 ekikakasa nga Piraato yennyini yakakasa nga Yesu ye Masiya. Bw'abanga atali mukkiriza, bw'abanga Piraato mu bwa Piraato bwe nga bwe yali omusamize asobola okipuruvinga n'akikakasa nti ono kabaka w'Abayudaaya. Bwe ki ekikulobera okukikkiriza? Message eri abantu bonna abalinga Piraato. Mazima ki ge weetaaga okukkiriza nti Kristo ye kabaka w'Abayudaaya? Abantu abalinga Piraato abatasalawo oli mukulembeze naye otiirira okwogera amazima olw'ekyo olwabo abantu abakuli emabega. Amazima galina osigala nga mazima, tolina gabeesinga ku ndowooza y'abalala. Singa Piraato yayimirira n'agamba oba munzijamu obwesige mu bunzijeemu naye ono talina musango, kyandibadde kikola kyanjawulo eri ye. Naye newankubadde teyakikola the prophecy was fulfilled. Kristo okujja n'afa ku lulwo lw'omuntu. Naye twegendereze ng'abakulembeze mu kkanisa ensalawo oyo osalawo okusinziira ku multitude oba kusinziira ku mazima and evidence. N'omuntu yenna atulaba nga toli mukkiriza kyandibadde kya nsonga kuba Piraato teyali mukkiriza. Kale kakuyambe ye mu butakkiriza bwe yakipuruvinga nga Kristo yasaanidde okusinzibwa, Kristo ye Mezaya. Nsonga ki gy'owa obutakkiriza nga Kristo ye Katonda, nga Kristo ye Mezaya? Tusaanidde okweweerayo ddala tukkirize Piraato kaabe nga yatuyambako okutegeera nga Kristo ye Masiya era nga ye kabaka w'Abayudaaya, ye kabaka waffe. Teri yakimugamba naye she was inspired. Kubanga kyawandiikibwa kyalungamizibwa mwoyo mutukuvu inspiring n'abatali bakkiriza. Sister, olina kyoyongerako ku Piraato ono kyewalabye kugana naye kano kakutteko nnyo? Wano lesson yatugambye nti Pilate had the truth before him. Pilate had the truth himself standing before him and yet allowing the mob to bully him. Nti amazima gaamuli mu maaso awo ng'agalaba bw'ati.
naye nakkiriza bano batalaba nako abali emabega abawaga nti mutte nakkiriza bamusalirewo. Amazima gamusemberera nnyo okusinga agatali mazima. Naye n'agabuusa amaaso n'awulira kiri ekirala. I can see. Naffe ebiseera ebisinga amazima gatubeera kumpi awo ng'ogalaba kubanga obuyinza bwa Katonda ne bw'otunuulira emiti ne bw'otunuulira ebinyonyi kyeraga lwatu nti Katonda yeyo obuyinza bwe bweraga buli wamu naye tububuusa amaaso ne tutunuulira ebintu ebyo. Waliwo n'akalala wano nga tuli mukunzi kakati Yokaana kagezaako otulaga nti abakulembeze mu kkanisa baali bafuba nnyo okulaba nga Yesu attibwa naye ekiseera kyali tekinnatuuka. Mu lugendo lwa Yesu ng'ali ku nsi obukuubagano bwali wakati we n'abakulembeze. Oyinza okwesanga nga ebiseera ebisinga abalwanyisa omulimu gw'enjiri nabo tebava wala. Abalwanyisa amawulire gano ogenda nabo balimu wakati muffe. Tusaanidde okwecekinga. Tuyanze nnyo ssebo, tuyanze sister. Tuli mugenda maaso n'okwetegereza mukwano gwange atulaba obujulirwa obw'abasajja bano ab'enjawulo. Very different people. Tulabye Ibrahim, tulabye Mariamu Magdalena, tulabye Pilato. Katwagala kusembayo n'omusajja ono gwe bayita Thomas. Pilato oyo kati nnyo baatuwa ensonga 6 lwaki yagwa. Musajja mubulizi w'enjiri yawandiika 6 mysterious mistakes about Pilate. Yasookera ddala he hesitated to make a decision. He avoided decision. Kyokubiri hesitated. Kyokusatu yalondawo compromisinga kwekkiriranya. Bantu kikola nnyo olwaleero. Ekyokuna kye yakola yalondawo omulimu mu kifo kya Yesu. Basinga abakugayo kuyibira naga nedda. Nze gundi bamugamba nti bw'ogaana toli mukwano gwani gwa Kaisaali. Ndoza nako bwekali wano. Bw'onaagaana toli mukwano gwa Kaisaali tugenda kuloopayo akali mu kaffe kati n'alondawo omulimu. Ate n'ekirala ekyokutaano nti Pilato yalondawo okubeera Newton. Gamba n'anaaba ne mu ngalo n'agamba nange siriiko musango naye mumutte. Of course n'ekyasembayo okubeera ekya nti yalowooza nti osobola okwawukana ne Kristo n'osigala nga tolina musango. Naye ndozi kyo tekiriiyo. Mu bulamu buno bwe tutambulira mu Yesu Kristo omukkiriza n'oggyibwako omusango oba omugaana n'oba nga weekolimidde emirembe gyonna. Era tulabe eyo simanyi ki Kristo kyagamba kola. Naye wabanga akubikkulidde sabbiiti ng'eyo kubatizibwa naye n'oba nga okyasikatidde olw'abantu oba ki oganya okukola decision omusango ogenda kusinga. That's the truth. Katugende mu maaso tunzike ne Thomas awamu ne Thomas ono muyigiriza wa Yesu from the beginning. Myaka 3 n'ekitundu abadde atambula ne Kristo. Ebyamagero byonna azze abirabako naye ayinamu obutakkiriza oluvannyuma kale n'akkiriza. Sister, kiki omanyi ku Thomas ono nga bw'ogambye nti yatambula ne Yesu emyaka 3 n'ekitundu. Naye ate Yesu bwe yazuukira n'alabikira bali abalala ye ate teyaliiwo. Kyamuyisa bubi nnyo ayinza atya okulabikira bali nga nze siriiwo. Okulabika lwe siriiwo. Kubanga wano batugamba nti and too he surely must have wondered why Jesus would have revealed himself to others when he himself is not there. If it's the Jesus. If it's the Jesus. Okay. Yayinza ki okuba nga taliiwo. Lesson esooka gye tuyiga mu kino kyonna akava okwogera nti ebiseera ebisinga abakristaayo tulina obwo obuzibu. Tulowooza nti omulimu gwa Katonda tegujja kukolebwa wessiri. Balina ssooka kwegayirira kubanga gwe wootoli tebijja ttambula. So this is why your team ino sooka okujja kumatize.
ekusende soke kuwane mwawo kubanga gwe wootoli tebijja tamu ate n'ebiseera ebisinga twagala tulowooza nti ebintu bya Katonda binakolebwa nga ffe bwe tulowooza kubanga Thomas ono nzikiriza yali akimanyi nti Yesu tasobola kujja nga taliwo wakiri Yesu ajja kumulinda abeerewo n'alyoka ajje so kale bimu kubireetera Thomas obutakkiriza ge malala tukirowooze bwetyo nti yalinamu yafunamu kebayita yafunamu obujja ankoze ekigambo obujja okuba nti maama era yebikulira bali balabikira naye tugende maaso twala kuwunzika ne Thomas ono alayika okubanga ye pointi yaffe enkulu kiki ekirala ekizibu ekiri ku Thomas ng'ogyeko ekyokubeera nti yalinamu enkenyera ku nsonga y'okuba nti Yesu yalabika nga taliiwo ekirala bwe bamugamba nti Yesu atulabikidde yafunamu okubuusabuusa mu ye nze atali mutuukirivu ekimala ate alabikidde bali nga nze siriiwo naffe ebiseera ebisinga tubuusabuusa kye twakkiriza weewonye nti oli yamala n'emyaka 3 n'ekitundu ng'atambula n'omuntu amumanyi buli kyayogera abadde akiwulira alira ku bigere bye naye era naye yabuusabuusa ngamba ddala kituufu naye ate amawulire amalungi gali nti Yesu yamukkiriza nga bwe yali kuba we yaddamu omulabikira Thomas ye yasaba nti kankwateko mu bibatu byo wabula Yesu ye yamuyita n'amugamba kwatako mu bibatu byange ofune that feeling nti kubanga yayogera n'agamba sijja kukkiriza paka nga nkoze eki wabula luno lunyiri lugambye abayigirizwa ne bamugamba abalala ne bamubuulira nti tulabye mukama waffe Yokaana 2:5 naye n'abagamba nti bwe siriraba mu bibatu bye enkovu z'enninga nenzisa olunwe lwange ku nkovu z'enninga nensonseko omukono gwange mu mbiriizi ze sirikkiriza n'akatono wano kiki guno kyayagala Thomas ayagala evidence kiki kyayagala manyi wawe ebintu ebyo bibiri byeboogerako kiki kyayagala ayagala bukakafu tebwaliwo tewaliwo bukakafu nti ddala Yesu ye Masiya ebyali mugambiddwa byali bimala ku bye yali alabye yalitakiriza nti ono asobola okuddamu asobola okuzuukira waliwo wano statement twagala okuba nga tugatta ku kuwunzika kwaffe eva mu kitabo bakita Steps to Christ egamba nti God never asks us to believe without giving sufficient evidence upon which to base our faith. Katonda ayinza kugamba nti kkiriza nga takuwadde bujulirwa sufficient obwetaagisa gw'okubeera ng'omukkiririzaamu. His existence, his character, truthfulness of his word are all established by testimony that appeals to our reason, and this testimony is abundant. Yet God has never removed the possibility of doubt. Akonako mukakwate. Our faith must rest upon evidence, not demonstration. Possibility of doubt weri ne leero. Kubanga kati leero eriwo etya enjigiriza ez'obulimba nazo nyingi. Ezo zikuwa possibility of doubt. Gwe oba okyayogera ku sabbiiti nti lunaku lwa Saturday olinaga nti olunaku lwonna esobola oba sabbiiti. Yesu tajjaga nti kiveeyo. Naye yajja kuwa obukakafu nti kiri kyekituufu. Kati gwe gwolondawo n'okukkiriza nako choice. Bwe kiri? Bwana njala tuwe conclusion tubeere nga tusiibula. Bwetunuulira olugendo lwa Kristo emyaka 3 n'ekitundu yamala ku nsi. Abayigiriza bonna ekyewuunyisa bino ebigambo byayogeranga tebyakola makulu mu bo. Era mu lesoni eno eya Thomas batulaga nti baali beggalidde nga beerinda olw'ebyo ebiyinza okubatuukako kubanga oliwe baamukwata tomanya nti fe abayinza okuddako. So baali beggalidde nga beekwese. Abalala baali bali ku lugendo bagenda Emmaus n'abalabikira era
bagenda banyumya n'omusajja alinga atamanyi biwaddewo naye tulaba nga Kristo atuuka n'abebikkulira era ne bamutegeera ne baddayo misinde embiro okuddayo kakasa bali nti Kristo azuukidde nga bwe yagamba. Naye Thomas ono kisooka Kristo yali akimanyi nti alimu obutakkiriza. Doubt ne kati ekyaliwo obutakkiriza okutangana kukyaliwo. Naye tusaanidde okwegendereza tuleme kukkiriza olw'okuba tulabyeko kubanga obujulirwa obulaga nga Kristo ye Masiya bwe buli bungi. In fact ku Thursday our witness ekitabo kino ekya Yokaana kyawandiikibwa iffe tukkirize nga Kristo ye Masiya. Byonna kyovulaba yalina obujulizi obw'enjawulo obutali mu bitabo birala. Tukkirize nga Kristo ye Masiya so si kusooka kulabako. Medical camps zize zibaawo naye gw'ogamba miliyoni 21 zigenda vaawa. Nga baasi zituuse nsasule tekijja kukola makulu kiyinza obeera too late ne mu kujja kwa Mukama waffe obanga olinda kusooka kulaba bire nga bikyuka oyinza okubeera too late ng'essaawa eweddewo. Salawo leero okkirize Katonda era obeera omujulirwa eri abalala. Waliwo lesson gye nayize wano eno abayigiriza abalala nga bagamba Thomas wadde yagaana obikkiriza baasigala bamugamba nti azuukidde. Omulimu gwo bagambe nti Kristo ye Masiya. Oba bakkiriza oba tebakkiriza gwe sigala ng'okibagamba. Olunaku lwe banaasisinkana Kristo nga Thomas we yamusisinkana then bajja kufuna the concrete evidence nti Kristo ye Masiya. Naye gwe omulimu gwe sigala nga naawe ogukola babuulire nti Kristo ye Masiya. Sabo tweyanza nnyo baganda ne mwanyinaze bane mukwano nga tulaba twagala kuwunzikirawo nga tugamba ekigambo kimu nti waliwo obubonero obulala bungi Yesu bwe yakolera mu maaso g'abayigirizwa obutawandiikiddwa mu kitabo kino naye buno bwawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu Kristo mwana wa Katonda ye mwana wa Katonda era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Obulamu butaggwawo mu linnya lye. Muganda nange nsaba mu ddakiika emu tuwere esaala tubeere nga tuwunzika. Weewaawo katusabe. Oli mulungi ayi Kitaffe yakola eggulu n'ensi toyanza kubanga otukuumye ate ne ku sabbiiti ya leero n'otuleetera nga kyassa omukogo ogw'obulamu. Kitiibwa n'ettendo bikuddire tubeere otusobozesa obutaba na kubuusabuusa mu kigambo kyo wabula tukozesa obwo obujulirwa obwatulekerwa okukkiriza n'okukkirizisa abalala nti gwe Masiya. Tukulembere mu buli bye tukola tukuuma okutuusa olikomawo okututwala ewaka kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Mukwano gwange twakusibulira wano mbadde ne mwanyinaffe Talemwa Priscilla memba omu ku bamusasa ne muganda wange Chobe Jovan president w'aba Seventh Day Adventist Mulago Seventh Adventist Students Association Musasa nga nnaku z'omwezi 13 paka 3 mu December bagenda kubeera adi Jumani mu njiri eyo eya medical camp batute obujjanjabi so tukusaba obeere ekitundu ku programu eyo era enamba entunamo gikusomera eri noti 753 6895 noti 3 kanjiddemu ogusembayo noti 753 6895 noti 3 so beera ng'osindikako obubaka oba bwa nsimbi ate oyinza n'okuba n'ebintu ebikalu bye wandyagadde okusibirira manyi ono tugaa nti atali okutambulire akusibirira y'amenvu sobola okutwala enjiri mu kifo kiri ekya Jumani. Kisa kya Kristo kyeyongere gye muli tubaagaliza sabbiiti ennungi. Amen.